gambo kino Sister Natasha ate ye kuba kati government njagama nti tabadde nnyo active ko tabadde ku front line nnyo mu bintu bino ebya government ne tumulaba ye ajiddemu eno line alinga akima ku bavubuka alinga anonya simanyize nti oba yabiri emabega jajja yabitegeka badde simanyi kubanga president alina abantu bangi bamuyambako ku mirimu Natasha si omu ku bayambi ba president oli mwana wa president kada nteka biba bivudde mu house of mu head of state ne bidda mu family kubanga kati Natasha yakivuga wano mu Uganda tuyina ministry y'abavubuka n'abaana kakati yandibadde eri mu kimu gwe nfunda zombi walabye ku balamu lulwe bali nakasero ne babadde ekisozi walabye ku balamu ye ministry era Natasha yakirimu naye nakirimu tayina kyabala naye alengedde bulengezi asembeza buweereza alengedde nti waliwo ekizibu ekirala President Museveni ayinza kubanga kino kisanja kyekisembayo mu gavumenti Natasha bakyali bato mukulu waabwe yagenda okwata obuyinza Jono Muhoozi kitegeeza asobola basuubira okujja mu gavumenti butebe so kati kuno kubateekateeka ekisooka Natasha tewewunyanga 231 ayingidde parliament nga minister n'avuganya ng'omubaka wa parliament kubanga ekyo si kipya ne maama Janet yagenda e Ruhama n'akikirirayo ebisanja kakati Natasha twaliraba agenze najja ekifo ky'obubaka parati kwe kuyingira gavumenti kubanga bano abaana babadde bweru kati kangu ekyo kulabira Patience Diana bantu bangi n'okubamanya tebabamanyi wamusanga mu kkubo tamumanyi basalawo ne Natasha bwatyo bwabadde Natasha abadde pastor oba mukyala wa Kalugire mukyala wa Kalugire n'amateeka wa president kakati kyenkugamba naye abadde ebbali ne kakati president alina ensonga lwaki amuleese teyereese bwereesi kiri strategic kiri mu plan nti bali kale bo basalawo ne bagaba ebyobufuzi fete tukole katubiyagala kati yayingidde byabufuzi direct era ogenda kutandika okuwulira abamukuba nga bamukuba direct nga bamukuba luli abadde atalizibwa nga bamutaliza kubanga tabiriimu byabadde ng'alinga byabamu bya kanisa ekyaki ugambye kati amasasi gagenda kujja ku nnyama okitegedde ekisooka lwaki nti ekyokuleeta bano ba bloga n'abajjayo n'okusika abavubuka kirungi naye akikoze nga talina ekisooka talina office ntongole tetumanyi wetumusanga ku nsonga kubanga singa tubadde tumanyi wetumusanga naffe twawandibadde oga nti kasiko oba teyantaddeyo kangende nange enkya wali ngende newandiisa kuba manyiwo oba ekibanja ku web poto kwekiri era ne bino yandibadde agaba kasuku kuba kati kino kasuku yakyekanze bwekanzi n'akyogera ne Natasha abadde takimanyi kyokka ate ye yabaleese kakati president ajja kubuuza Natasha kino gobadde okimanyiko ekya contingent ibyo sibimanyi nze nabaleese obasinkane oyogereko nabo nga luli we nabaleeta okoleyo amawulire awo kubanga ne luli baali basobola Natasha yali ajagamba president kyaga kati bano abantu balina sako yaabwe naye kabaddeyo tuddemu tubatereeze bagenda komawo basinkane president agakali kati wano bandize nga bazenga abaze okurepresentinga sako nga bamaze n'okuteekamu bannaabwe nga president Natasha yamubriefinze bulungi nnyo nga nokiwulirako yakiwulirako naye kati president badde kubanga ono si yabadde omutuufu obw'okukitandika Natasha yennyini kabale yeyandibadde akitandika ti bano balina sako yaabwe era baagala basikemu ku mukono omukulembeze waabwe kayimirire abeeko kyakugamba buli kimu kibeera mu pulaani bulungi okitegeera naye kati mugambye nti Natasha waali muwala wa president naye tetusobola kutegeera kiki omulamu agwo omutuufu kiki kakati ye bino yabitegeddeko oba nedda ye bwe yabadde abaleetewo omukulembeze yabaleese kukola ki kulyamu kyamisana najjajja
kunyumyamu bunyumya nejayi kitegeeza tewali plan yonna tewali mulamu kati kyobola kyenkugamba nti pulezidenti asinkana n'abantu batalina kusinkana okitege ng'abasinkana ekigenderwa nga tewali kati Natasha ono mukujja obanga tugeze pulezidenti atandise omulongi n'abayita mu faamu ali mu nteeze ye abadde agenda nakulambula nteeze nagandi ne bano bazze kale kangeri muzeeyi wandibadde obasinkana mukoba kya naye nze nze ne maama tulambule ku nteeza bagira bali emmere bawana mmere eri erimpitire kati Natasha ono nkugamba kakati Natasha kyenkugamba nti Natasha ekisooka kyabala kyonna ali mu kukibala bubi oba bamulonkinze bubi twalaba Jeno Muhoozi nga bamuleeta mu bantu Jeno Muhoozi yaleetebwa bulungi mu bantu ojjukira nti bwe kintu kino ekyali kitandika kyatandika oba kiyitibwa kitya kyakyuka bukyusi nekifuuka Piero erinnya lyera lina erinnya eryatandika waliwo pressure bagundi abakiwagaawo bagashumba standby generator nti Jeno Muhoozi wadde akyali mu magye naye kati ne bwajja abantu bamumanyi ensi emumanyi okitegedde kubanga kino bwe kyabaawo kyasirika tetumanyi nawo nti bakolera eyo nagulu balinayo ka office kaabwe tetumanyi biki naye kati ensi ye yategeera kati abantu ne batandika okutambuza ekintu ekyo n'abamu abagala oyingira parliament ne bakyerippako era nze omukuba muwagira Jeno Muhoozi nze omukuba muwagira naye kakati Natasha mnyina kade ekya Natasha kyaliko tekimanyikidwa tekitegereka kubanga ne bwe yandibadde nga ayagala kujja mu mbeera bwetu yandiyise nagandi kakati asikuja ekisooka yandibadde asooka neyetegereza baani abakyala ku mitimbagano gye bani aboogera ensi nebawulira okitegedde nafunayo kalondoozi we nagaa nti aya kakati mukutu tubeerako ani wa update baani abakyalako tulabako nnyo kansonso gundi nagandi oyo mumuteeke ku list kakati oyo muteeke ku list negundi mumuteekeko negundi kumute kati abo mubayite kakati emikutu kyegikyaza anti egyo egikyaza jonga muyite bali be bakyaza kubanga bwe bategeera be bakyaza n'emikutu giba gitegeera kati ng'afuna ebirowoozo byammwe kati temuyita bannanyini mikutu mwe muyite be bakyaza okitegedde ng'afuna ebirowoozo bagagane bannayi mbadde endowooza yange bweti ne bweti ne bweti kati ffe tukitandika n'eno ne tutandika okujja ne tugamba mama Natasha bannayi nkutumiddeko nnyo Natasha gyali nno muwala wa pulezidenti naye akolera ddala emirimu eyo ekya Jeno Muhoozi bwe yajja abantu bwe bakikubanga be bakyogera nga ye takinaba nakubaako kyagira ate nga ye bw'avaayo akyegaano kyegaanawo nga alina wayimirire nagandi gyala bwa pulezidenti naye ensi yonna ekimanyi kyagala bwa pulezidenti nange mugande gwe mpagira kati pulezidenti yabalidde bubi kati kino kyafoomingiddwa bubi yakimubalidde waliwo abakimubalira obalako amwana wabuwala tamwagaza bintu bikambwe bikaluba nga kino kyalabanga ekyalamenti oba okufuna obwa minisita ninda ate kati kikaluba okuyitayo abantu ne bakuwa amagezi kakati ffe yandigambye nti akati akakiiko kammwe ndonze muli abantu 10 bendabyemu mugenda kumpa amagezi nsonga za kakati abavubuka bano ababakyaza bonna mubanoonye bonna mubakulemberemu tubafunire essako bateekebwemu ssente beekulaakulanye okitegedde kati gwe wantuukiridde bakasuku nobaga nti bannaayo kola essako pulezidenti ayagala ssente ekijja ssimu tubeere twetegekera embeera ejja okiraba ndo naye kakati ebyo byonna tebiri so Natasha ayagala yingira byabufuzi naye ikona mwabiyingidde oba singa yagenze n'avuganya aka constituency nga bwogambye ugundi Jeno Muhoozi yasitulako abantu bano wammanga n'abatwale wa president Aiko Mawanda Blanca Gashumba Andrew Mwenda sijjukira na ate ono Wekasambya abulako n'atwale Wekasambya Kabanda president n'amugamba nti abo booli nabaawo baffere
byali bigambo bya president saagala abantu bankota tewabiwulira taata namugaa nti abo bafeere kitegeeza yamugamba nti abo tebalina gye bakulaza mu pulaani yo n'entambulayo abo si be bantu abatuufu boolina otambula nabo era nkugambye Piero Yoweri naye lwaki pulezidenti yakwata General Muhoozi n'amusima yamugamba asigale ng'alondoola abantu anoonyeyo abantu abatuufu kwanatambuliza ensonga ze kati pulezidenti General Muhoozi ne wandaba naga nti kansolo wabeera advisor yange mu nsonga ze ebyamateeka n'ebyobufuzi kuba byonna mitegeera ebyobufuzi ebyamateeka mitegeera kati ne bwe naba nengeze wa president nembaako ekiwandiiko kye ndi presentinga president ajja kukirabanga buli nsonga gye nkoonako nkulu okiri presentinga with authenticity nga buli nsonga gye nteekako kankubuulire Trump bw'aba alonda baminisita alonda bukugu foreign policy talonda bino byebamusabye muzeeyi eronda ku bavubuka nedda alonda bukugu naga nti ono mukugu mu nsonga z'amawanga ageebweru amalala olaba ne bwe balonda bambasada tebalonda bulonzi nti oli kati yali kaada wa Republican Party naye ali eyo mu kyalo muje yagenda abeere ambassador South Korea nedda sebo kakikola bw'ati tunuulira Steve Witkoff bwe yalonda okubeera envoy we special envoy mu kyondo kya Buwalabu tunuulira diiru za gusa era buli w'omulaba omanyi asinkana ba Putin n'asinkana abakulembeze b'amawanga ate nga buli wamulaba balaba Trump buli w'omwoyogera naye olaba Trump gwokola ki gwolaba bwagamba nti agenze kulonda minisita ow'ebyokwerinda olabira ddala omukugu alina obukugu mu ekyo okiraba ndowooza si bya nti president ku luno londa ku bavubuka nedda abavubuka we bali abakugu mu nsonga ez'enjawulo kubanga ne Tamale Mirundi alina Tamale Mirundi Junior bamutikira diguli simanyi bye yasoma naye alina bye yasoma asobola okumulonda ng'amusinga psychology alina degree mu psychology kakati ffe bali mu mateeka natu kubanga era nga Tamale Mirundi Junior bwe yamugamba abantu abali mu gavumenti abasinga bakadde balina okusegulira abavubuka bayingire gavumenti ensi erina weetuuse kati nga yundi bakyabisobola ekyogererako kyentera okuwa ntera kukiwerako ono minisita wa ICT Joyce Nabosa Shabugwawo radio y'omukyala kati omuwese ne baba bali omunsi tebakyetaaga kubeera mu ne baba bali omunsi takyetaaga kubeera minisita wa information kubanga abantu baweerako information balala nnyo naye byalimu birala nnyo n'engeri y'okuwaamu peegi gye baliko si y'emu ate tulyose netutuuka waamu omanyi cabinet kati obunkenke buli mu bantu abo kati nze tekankoja okulabira nze president wa Uganda First Uganda First omanyi kyekitegeeza Uganda First yeggwe tulina okuba okulaba nti promotion y'eggwanga yaffe oba okwagazisa abantu baffe okuba nti baagala Uganda yaabwe olaba omuntu abba ssente z'eddwaliro olinaaga nti anze ebyo tebinkwatako naye nga eddwaliro eri yennyini mwagenda okulaga nga temuli ddagala alaba oli abba eddagala babba ddagala lya gavumenti natamanya nti lye president wano akwata ssente ne batwata biliyoni ne batwala abantu ekyankwanzi bagende babasomese mwoyo gwa ggwanga okitegedde kati ffe nga Uganda First twabagamba jo nalabye minisita w'ebyokwerinda mu America yagambye nti ekyo kyemulaba kikolebwa mu kyondo kya Buwalabu President Trump bwe yagamba America First ekyo kyeyali ategeeza nti ensi yonna enaakola ekintu America kyetafunamu tujja kugirwanisa kitegeeza America First kitegeeza nti olina okubanga kyovola ne wano yatujjako obuyambi obw'enjawulo naga nti ezo ezigenda mu musujja gw'ensiri America terina kyefunamu ezo ezigenda Uganda mu zino tewali kyefunamu okitegeeza ensi erina okubanga ebintu bye muteekamu ssente ng'ensi mubifunamu nze nabadde mu America tosobola kugenda mu supermarket mu America ng'oli mu America n'agula ekintu kya Uganda ng'ekya-America mu ekiri basooka buy America build America ajja kusooka kiki okitegedde naye nga n'ekya Uganda akiraba wanasanga ng'ekikye tekiriimu mu eyo supermarket nga mulimu ekya Uganda nga bifaanagana olwajoga nti akati ekya Uganda kankitwale okitegedde
kitegeeza afuba nnyo okulabanga buli wogula ebintu by'ensi yo ebikolebwa mu nsi yo ekisooka oyongera okuteekawo emirimu mu bannansi nti amafakitola agabadde gafulumya esaati entono galaba mugula nnyo gajja kuba gongera okufulumya kitegeeza n'abakozi baba beetaagisa okwongerako okitegeera ekyo nkiraba kakati kyenkugamba nti ensi yennyini gwe munnansi bw'obanga ensi yo togyagala nga toyagala bintu bya nsi n'ogula ebizigo by'e Kenya nga gwe byosinga oga nti eby'e Kenya bikola bulungi okusinga eby'e Uganda nanti n'amateeka manafu oyinza katolese kiri omuntu okwagala ensi ye tekyetaaga kumufutirawo tteeka lyonna ne babikkiriza ku boda ne biyingira naye nga bamanyi waliwo ebikolebwa wano ate buyinza obutayingira Amerika mwe temulina byemutundayo lwaki ebyamwe biyingira mu Amerika kitegeeza n'ebyensi endala birina okuyingira naye fuba nnyo okulaba nga osooka kikyo kyo kisooka kive katale so bona asanga essaati eno ng'eri mu supermarket oba mu dduuka nga ya Uganda nolaba made in Uganda oyagande kino si kirungi angula eri ey'Italy kati sente ziddayo ey'Italy ate wano mu Uganda first muinamu abantu abanalabikira mu cabinet bangambye nti eddogo lyatandise alina omusawo we yatandise okugenda alina omunene we mu gavumenti yamukubira kasimu lirucha alina kyasobola okukola akikola kola nti afulumira mu cabinet akadege tulimu kati cabinet yawana erina makulu ba minister bakola ki bana ababbi minisita wa Uganda talina mulimu kyofa togabye okuleka okujana nayeyi ababoda mpe emitwalo 6,13 mbawandiise n'azipa kiki kyebakola yabakaberako n'emitwe mugule obujaketi buno kakati olina okukagula nga kaliko tukawandiiseko ne mabega nga kaliko ne sikaana kojjakagata sooterako essimu ye bwati n'asikaani nga naga nti oyo kimbo wayambuga ibi byekibbi kati abo bakola kyaba bafe ante olwo aba atuukiriza manifesto ya gavumenti ey'okubba abantu manifesto ya gavumenti yakubba bantu n'ebiragiro ebiteekeddwawo gavumenti eriwo okubba bantu ate gavumenti eba inaweereza bantu kati bano babbi kati emitwalo 6,13 yaziteeka mu nsawo ya gavumenti oba yateekanga mu olwo yangambye nti ate ye musajja y'omu yagoba boda ate y'omu yatongoza piki ku mikolo egitongoza kampani tewali kabinenti eriwo buli gwe balonda mu kifo baba bamulonze baminisita byebe buli tebakola bakola ki yani minisita wa agriculture Franka kajiji tumwebaza bakola ki asege tuwali aba abavubuka tebakola wano obuyinza buli mu mukono gya muntu President Museveni kati bano obunkenke obwatandise abantu bagala bamuteeka mu kafo asobola okubbirawo ayagala kumuwa password ya kugenda bbe tewali kira banonde nze nakugamba President Museveni ne bwafukamira nangani kuwadde obwa minisita so abutwa sisobola kwenyigira mu bukundi bwa babbi ng'abantu bangi bakkiriza obwa minisita ne wangamba bwa vice president ne wangamba bwa prime minister saagala ekikulu kitwagala weeza mu gavumenti ye oba ati mpeerezi gavumenti ya okuwereka nkubuulire nze nabbanja bwe bamuwa obwa prime minister nakyazibwako ku mikutu mingi egy'amawulire nakyazibwako ne ku Citizen TV eri Kenya nga banga nti naye oyo anaabusobola lwakana Lugunda abaddewo yazze mu bigere byangatto nnene simanyi bansi bambi bamama mbabazi ne mbabuuza prime minister wa Uganda akola mulimu alambula ebitundu okuleka okutwala amabugo ga president atwala amabugo wabeera wafudde omuntu wa gavumenti atwale mu lukaza ba bishop gwe bagenda bishop oba mufuti gwe balonze ezo gwe tosobola zitwala bebeerawo bishop gwe batuuza bishop wekasana luweero aleetenoogitwala emmotoka akiikira bagikuwa gweremera amabugo bagakuwa ebbasa akiikira president ku mikolo gya gavumenti bwe tosobola kiikirya president mbulira omulimu nabbanja gwakola gwotasobola prime minister RDC wangu oyo RDC era nze ngambye kyenkugamba nti abo ba RDC emirimu RDC ne nabbanja tebalina njawulo bonna bali mu office yeemu onafuyizanya ekifo kya prime minister kati nakugamba ugambye nti akiikira omukulembeze gwamwe RDC ne minister ne prime minister tebalina njawulo RDC ababeera mbulira kyakola kyotasobola gwe kiŋŋambe RDC abambaka president mu kitundu security ekitundu uliriza
nalabye Rebecca ayitwala Kadaga ng'agamba nti minisita wa nsonga z'obwa president Mire Babalanda talina wadde ebbaluwa ya P7 ate mbi n'omweta yamuleka nga Kadaga yakyogera wakiwulidde nakiwulira era n'agamba nti n'ebiwandiiko ebyamuleeta ku RDC ye Kadaga yabijingirira ekyo nakiwulira ng'akyogera tekinayitako bbanga nekya wiiki ndowooza ewedde kati yo gavumenti kati ganti oyo minisita era naye atudde wali kopi ya president ne minisita w'ensonga z'obwa president bw'obadde okimanyi nti n'akakiiko akasengejja abantu president bawadde emirimu kaali kamugobya oyo Babalanda kulwakuba nga Kadaga yaliwo Kadaga n'agamba president nyamba abeere president n'awandika ebbaluwa n'agiwandikira speaker n'agamba nti oyo abeere minisita muwala akuba mu kitundu kyange oyo naye ali mu gavumenti oyo kati oyo akolaki mu gavumenti kale wawulira ebintu ng'ebyo kabineti olabira ddala nga temuli makulu kabineti erina makulu ki eyo nze njayanire ntulaawo anti Babalanda siye RDC tebagwa mu office ye naye nakugambye yali RDC nga ebiwandiiko ebyamutwala ku RDC Kadaga ye yabijingirira naga nti kino ekikazi kiri wano kikuba misota ku kyalo nyamba president okiwa RDC Kadaga yakonfesinze yakyogera Kadaga naga nti kati ekyo kyekimanyire ekyo ekitalina wadde ebbaluwa ya P7 njagala Babalanda alete ebbaluwa ya P7 yakiteeka kitegeeza n'abalala Kadaga byayogedde byabwe kitegeeza n'abalala bwe bali mu gavumenti bangi nga bwe bati bayitirivu be basingamu obungi gundi yeyandeeta kyobola bw'osobola okusanga minisita ng'ayimiridde ku media center naga nti okulonda kwawedde mugende noga nti oyo ategeera ng'obwongo bukola yasoma waabwe obuti baasoma be bano simanya nazirwana walaba wano gundi era n'abo bamisa kabanda mbu baana babalwanyi bakabuye ekyofa tugabwe baana babalwanyi naye president oba olonda baana babalwanyi olonda abo bataasoma abatalina kati kabuye ekyofa tugaba yajja kuba minisita ng'akola mulimu ki yali akolawo simanya gye yava kabuye kati ye minisita yali akolawo ati kyenkugamba ate mubamanyi babalonderera bulondereza eyo anti president alimu omuze gw'okusasula abalwanyi kati kyenkugamba walaba wano ebyagwa ku bamutulaki bamutulaki ali mu kakiiko ka parliament bamugamba Ssenyonya amugamba sebo nyabo baluwa ya senior feri wanaga nti byasigala makere yagenza okuwunzika ngera president amugobe baleeta Katumba Wamala bamugamba nti ono yafuna atya omulimu nti twali tusengezze bulungi abakugu mu byennyonyi nga tubaweereze wa president atugamba nti nze njagala ono taata we yalwana simayi yafiira ku ddaala lyabwe meja ebyo bwe bitaave mu gavumenti bwe bitaaveemu mu gavumenti ati nze nkugambye bino bikolebwa bafeera abali mu gavumenti ya President Museveni nze saagala kubiteeka ku President Museveni kuba kati leka nkubuulire osobola ogamba nti President Museveni yaleeta Babalanda mu mugondi ate Kadaga ayogedde namuleeta kojja Kagato waali atubuulire asobola onnenya President Museveni okuleeta Babalanda kati Kadaga yetagana kukwata mama Rebecca Kadaga kubanga okujingirira ebiwandiiko bya gavumenti musa tawuza tasana kuwoza yawandako mujole namayo teyakoma kujingira gwokka namutuuza ne mu ofisi ya gavumenti omanyi nti Babalanda kati yawangudde ekifo ky'omubaka wa parliament ewaabwe eruuka weruuka nika kati teyasoma talina na baluwa ya P7 yafuusa atya omubaka wa parliament yetaga senior ndoza mukiraba niya 6 ebintu ebimu muzeeyo ebintu ebimu banze wembanjogera nkootinga ffe bannamateeka tetusamwasamwa tomala gwogera kozi Uganda era yalina minisita eyagamba musindika amannyo nga abagenyi bazze tubeereko kuba tugire tuti ate baminisita ebajja abagenyi babayisa ku Munyonyo highway tebabayisa president manyi bano bamafiya ba gavumenti bebo bebaweereza president kati yasengejja abatabaagala kati agenda okutuuza kuli Steve Lume asengejja atya kati leka nkubulire ani agambye president oloza obuyinza buli mu mikono gya president okulonda baladisi naye baladisi bauganda president abamanyi tabamanyi naawe kati baba tamanyi ba advisor baba mulinaanyi kubanga si abalonda wano bakutte n'omukyala juzi wano akakiiko komakago wa president kamukutte ng'agenda asoloozeeyo abantu mu Busoga miliyoni 2 mbu babasuubiza bagenda kuba babaladisi kati ndooziwulira ebintu ng'ebyo okitegeera so abo be ba RDC betulina bafaanana Babalanda ne baminisita betulina bonna balinga Babalanda
kati abo eyo tosobola kuganti mini chobola ndi president ne batula mu cabinet atula wano ne batula eri taina budde bwamaliriza nadde bagamba mu cabinet bamubuuza kati ogenda mubuuza ati yajja n'ayogera byabaddazo bagamba anti kati baani ababa mubuuza ababajegabo kati babalanda talina baluwa ya P7 abuuza ki president ayo mubuuza byaba RDC nti wekiba twayongeddeyo ku ba RDC shema bakola ki ba RDC nzalina ebintu byesya ekitegeeza kati bano abali mu kugubagana kuba okugubagana kwatanise banoonya kulya teri anoonya kuweereza ya banoonya ka office kakubbiramu buli omu anoonya wakubbira naye ate waliwo ekintu ze kyenetegeeza nange ekyannemutegeera nze nagendako mu office ya minisita oyo Misa Kabanda nimugamba batembeyi bali ku ngudo mulina plan kyebajja naha oba tunalowooza kukuzaawo Sunday market naye kakati simanyi katulabe temulina kye mwakoze temulina nze nagambe nabadde New York nasinkanye meya wa New York ono omupya Zoran ne kabineti ye ne bantambuza ne mu New York ne bagamba nti ne wana abasuubuzi b'oku ngudo we bali era ne bantambuza ne ku streets gye babateeka gye bakolera era nga nabo bakyogera nti tosobola kugoba muntu nga tolinawo ogenda kumussa naye Misa Kabanda nayimirira wali akatale k'ewandege yakeerere gwe bwe bakuteekamu omusolo teekamu omudaala n'okoleramu tagenzeeyo nakulaba oba emidaala mulimu midaala ki yegirimu ne bwe gibamu egiri mulimu akoleramu ewandege yagwe kankubuuza olinawo opaakinga ng'oyingira mu katale k'ewandege toyina kati oyo minisita kyoyo n'abagamba mugende mukewusaafi ewusaafi biri ebibaawo baabwe ebiri wali ng'abantu n'ababeeramu basiba era oba TV kye bayadde NTV bagambye batuuseeyo nga balaze abantu nga bali muli mu bibaawo beebase tebali asiibawo nga tatunze wadde bibaawo na bibaawo emisota giri muli bikigasi muntu nibona abasajja bano naye nga bakulaga nti buli cabinet ayagala gibeeremu bamaze president bamugamba katugyewo abantu mu midaala obutale mu butale midaala gye giri bagambye tufunye emidaala 2,000 nakawa tufunye omudaala 15 tewali aganye bantu kubasengula mubasengule nga mulinawo mubasa saawa eno olunaku olw'eggulo jjo omwogezi wa poliisi Kituma Lusoke yagambye nti bakasiba bannayuganda 2,000 simanya mu 2,000 lwabutembeeyi lwakubakwata mu benyigidde mu menyi bw'amateeka naye nga ekyo bakikoze okuva lwe bagoba abantu ku nguudo bakakwata omusango baguyita kati kumenya muli bamenyi b'amateeka 10,000 ezi mubamalira mu makomera ne Frank Abayine nga yavugambye nti kati bebaka Kagongo tetukyayinawe bebaka kyokka buli lunaku wali abajja nalabye oyo omusajja ekyofa togabye gagamba awabodaboda bwoba omuleeta bw'otuuka bweyogerere gewolaba akapande biro kamutu Kampala muteekaawo kati oba yabalidde nti oyo muntu kati bwe muteekaawo waliwo ki anti bagera okweyongera anti mbutokkiriza kuyingira Kampala gwatavugira Kampala baani be yatulaze abavugire Kampala yazaalibwa Kampala wayakozewa press conference n'agamba nti kakati bano bemulaba abasimbi wano line beboka abakkirizibwa mbu bagenda bawa bu reflectors bagenda bawa bujaketi olabira nti ono we Kampala ono we Nakawa anti bwe mwayagala okubbira kati ali mu kuyiyamba ajjeko mmeka ekyo nakya abasolooze nga bwe yabasolooza omukaaga lulimu enkulyesa era mbu gwe bw'otuuka oba yagala kubba nga tabanna bamukola lishafo kubanga lishafo nkakasa ngu omusajja ayinza wali agenda kuzimuwa tewali ajja kuzimu oyo omufere siraba kyofotogabye mu lishafo bajjakebera buli kimu bwe banamala reflector bakebere pamiti banamala pamiti bakebera amaaso banamala amaaso bakebere omutwe kamba saawa eno kati saawa eno babuukidde dda ab'ebibanda bya mmotoka mwaba bakolera Nakawa emmotoka zammwe zipaakinga ku bbali z'ekkubo ze mutunda muveewo babuukira buli kimu kino kye kinnaggwa babuukira kino eggwanga lino mugenda kulisuula mukazi kati n'abazimba mu makubo nabo babagambeko kuba Kampala bw'omutuukamu mu kibuga akediza abasajja ziri mu nguudo ono simanya gundi yeefuula mbu ye executive director asoose buzeki buuze ebyagwa ku bakusooka ekibuga abuuza ku bantu abuuza ku musaga weta Wudu Hussein ali ludda nze njogerera wano omanyi nze ebyaffe tubyogera ne bisigala wano walabako ku mukago bayita Wudu Hussein Wudu Hussein wamuwulirako amaanyi yali alina wano mu Kampala naye Kampala sibagenda gifula kati aliwa waliwo omusaga bayitanga mpimba za shaka bamutwala e Masaka yavuddeyo n'agenda Mbale n'akavuganya akalunaagwa kati waliwo bayitanga mpimba za shaka simanyi gyali baali kumi ali eyo oba abimu oyo yo bwana disi kwagenda okufiira
bamukyusa bamujjabimba president yajja wa RDC yeye ka RDC atachukangako atavangako kubwa yamala yabere kawembe emyaka 20 ngali awo mukuka obate yasoma ate basoma wa president yateekaawo ate basoma kyengugamba nti bye bino ebaletera abantu ne babaletera president ne bamutega kati Uganda Airlines gomanyi sente zibbidwa mu Uganda Airlines bamutulache ebbanga lyamazeeyo president agenza okumukyusanga kiri wasi ne mama ne gweyakyoseza nasome mu kiwandiiko nasoma mu kiwandiiko nga ndabira okutyobola kwennyini Katumba Wamala oyo mu Ethiopia agirenga akulembera paka mu July bwe tunalondera executive director bamutulache with immediate effect at Debbali olese mu Ethiopia Katumba Wamala omubuusiza amaaso talina wadde okwekenenya kugwe baleese nga minisita wa ministry eyo wabula omulagidde bulagizi nti oyo muwe office. Katumba Wamala tanabagamba nti abakugu tebeekennenyeza ekyokubiri omuntu bwe bawadde office interim ono w'emyaka emitono mu Ethiopia mu Ethiopia ekyo tekirina we kikontanira kubanga ensi esobola okuba nga terina mukugu mu bintu ebyo twakiraba ne Tanzania nga Magufuli yagamba nti abantu baffe ekifo ky'okgenda ku benchmarking tupangisa abakugu abo bajje wano babikola kakati ekyo si ekyo kikola nti oli abadde mukugu yaddukanyako Ethiopia Airlines ebbanga ddene ate ebbanga lyamala ng'agiddukanya nekola amagoba mangi neyeewummuza naye kati yagoba mwamaze emyaka 10 nga tali mu active so kakati ekyo si kyekikulu naye bwajja wano ebbanga fakiti baadde balina obbuwa ebbanga lya myaka ng'ebiri ng'akyakyetegereza n'atendeka abakugu baffe wano n'avaawo nga wamma tufunye abakugu kati yazze kutendeka yazze kukulemberamu akulembere nga baliwe balabira kuye naye ebbanga lye bamuwadde ttono obubbi bwa wano nga obuma okitegeera era kati bano ababbi be bagambye pulezidenti emyezi 6 gimala nga batunoonye owaffe president amwereko ne security akwate ku gabbi bamalewo kukenenya bagambe nti Kenzo yasobola naye nga wano tulina abakugu mu byennyini tulina abasajja nga bakapiteni Francis Babu Mike Mukula abasajja babaddewo balina n'ennyonyi ze badduka Mike Mukula alina ne kampuni y'ennyonyi gyaddukanye abimanyi naye kati oleeta otya bamutulaki n'olekawo abantu ngaabo wabuuza nti bamutulaki yakolako wa tewali mwana wa mulwanyi mutata we yafiira ku ddaali bamme nze ondaba wano nange ndi mwana wa mulwanyi nange ndi wa mulwanyi naye ate fe tulina bakugu mu bintu ebimu naye tebatuwa nibawa abo abaka ab'enganda n'ab'emikwano siibula tuve wano